ekitundu nga tubeera ku union yawo ne tugeya abantu era nsinga nzijayo list y'abantu betwageyanga ne kati nawe moli kati yakusalako ebigambo okitegeera ebyo byombi manyi si kati ujiyeka bangi basa yana basinga bachimesi wakuda laba bloga ng'ekimubezzaawo kukunya mugongo nga yafumbirwa okumanya balina kufuba nnyo tosobola kuŋŋamba nti omaze Dubai emyaka 5 n'olaga abantu akayumba akatanaba nakuggwa akatabina tinjogera mazima okimanyiko ng'oli omu ku bantu abanyambe Dubai nga nfunye ebizibu kati singa bali mu mbeera embi wanyesembezezza singa bali mu katanda oba singa bakuwasa engeri gyenkumanyimu nalada kuja kusembeza Dubai kyokka to make matters worth wandibadde ngamba kontwale Sharuja awabeera maid naye ate wandeeta tubeera ba Dubai ewapapa message jempa abantu abe Dubai ekisooka kya byonna bonna bezuule kubanga abantu abasinga Dubai okuva kuba blogger okuva kuba TikTok bonna bakolera life living omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media Donasia nga bw'oli okukyogera nti abalaba olina bangi olabika oli mutuufu toli mu kyamu abali wandi bagolina baki bangi anyway ndi wa mukisa nnyo okuba nti story eno wagano giwa omuntu yenna tuwana extend nyina TV station ginawulyange ekuyise tunaba kugiba wanayo osogedde ku Nyondo Media okubanga otwabiza ekituufu ki lwaki bakudipotinga lwaki wasibwa e Dubai tuli bamukisa nnyo nga ffe Nyondo Media tusaba otunarrating the story eyo kubanga abasinga Dubai bewana bagamba nti bo bebaviirako kusibisa nti bo bebaviirako kudipotingisa banji abewadde amayinja boeri Dubai ekituufu kyeki ekituufu kye kino wammanga ekisooka kyabyo ne Dubai si deported ekyo kimu ekyokubiri ebizibu bye twafuna zaali issue nga ziva ku mulimu gye nali nkola twali ku mulimo from nowhere yasaidi ne badde ne batuyoola nga tetumanyi na nsonga lwaki tukoze eki tukwatiddwa ne batugamba tuli bafere abantu basasula tubakole employment ez'emyaka 2 ffe ne tubakolera za mwaka gumu basedi baba bakyayogera naffe ne tulaba omu ku clients baffe omulungi eyali akoze visa n'aba Al-Hibba Management Services nebagezaako okutunyonyola buzibu ki obuli mu makkati awo ne tubanyonyola tubagamba ensonga ezaaliwo era nga tetumanyi lwaki mwamuwa visa ey'omwaka gumu kubanga ffe twa-applyinga visa ya myaka 2 naye bwe twakuba essimu immigration ne batugamba nti ino yagwa medical Clients waffe oyo yakola medical n'agwa yalina obulwadde bwa tuberculosis we yakola medical n'agwa n'addamu n'akola remedical n'ayita naye ne bamuteeka ku treatment ey'emyezi 6 yensonga lwaki bamuwa visa ey'omwaka ne bagamba wannaabazzeemu after 1 year n'akola remedical bajja kuba bamwongera omwaka omuki omulala Clients waffe oyo teyali muzibu naye yalina mukwano gwe eyali alina embiranye ku kampuni ya Al-Hibba mukwano goyo yali yafumbirwa bbaawe nga muboggo era omulundi ogwasooka before nga omuboggo tanaleeta ba CID omuboggo yajja ku offices za Al-Hibba Management Services n'akola wakavuyo n'efujjo nga mbu baagala refund kyokka nga ne ID tugirina eri ku office ne tugamba katuba tutya refund nga twakola omulimu gwamme nga ne ID yinno wano tekijja kusoboka wabula mutuwulirize after 1 year we tuba tetutaddemu visa endala tuba musinzira okukola ki omuboggo nga omanya ababoggo
Nagamba ebisagala bewulira, we are here for refund, we want to refund. Nakuba omu bakozi ba Arihiba. Awo naffe twavira mu mbeera ne tugamba nedda ne tusituka nga team okutaasa munnaffe okubeera disrespected mu maaso g'abakozi banne. Era mu bwoggo n'atya namu. Rama Wandazi yanyiiga n'asitula entebe nga yagala jjukubwa omuboggo. Ffenna ne tusituka wansi omuboggo n'atya n'akola ki? N'agenda naye ng'amaze okkuba. Imagine ffe tetwasobola kuloopa kuba by then mukama waffe teyaliiwo. Mukama waffe musajja wa safari tatuula mu kifo kimu. Kati wiki eyo lwali lwakuna ng'enkya lwakutaano tuyingire weekend. Ne tuyitamu bulungi mwezi ennaku yali Monday. Ku Lwokubiri tuba tutudde ku ofiisi zaffe Febunga nnya. Twalaba musajja mu boggo. Bawa mukwano gwa nannyini visa ng'aleese ba CID ku ofiisi. Ne batuyolanga ye excuse gyawa agamba nti nze agent gwe nakolagana naye gwe niyitaaga mu nsonga zino. Tegerekeka. Agent oyo yayitaliiwo abasajja ne batugamba twagala oyo agent oyo temulina tugenda namwe. Ne tulowooza nti byakusaagalo zeeti nga bw'omanyi ebintu by'e Dubai. Awo batuyodde batutadde mu drone batandise okunoonya agent. Twali tuli awo budde bwa kiro tusibye mu drone olunaku lulamba nga agent bamufunye. Agent wakati mu kumufuna tetulowooza nti engeri gye bafunye agent eyaleeta application ku office bayinza okutwejjeereza bwekito si bwe kyali. Ne batukiika ne batutwala immigration awil okugenda okukola investigations ku nsonga gye baali batuwaabira nga company. Bwe twatuukayo buli omu yali alina okuwa statement ye. Mu company mwobadde okola ngaani kiki kyobadde omanyi. Ekituufu kiri nti engeri gye kibitifu ne mukama waffe takumpanyangako nga tulabye talyazaamanyangako mu ntulo zeeti ffe twayogera amazima amatuufu ge twali tumanyi era ne tusigala ku statement y'emu eyo. N'omukyala kati omuboggo yaleeta basyairi naye baamukwata ne bakwata ne mukyala we yamusindika ajja alwanirieko mukwano gwe ne bakwata ne nannyini visa okumaliza nga tuweza akabondo k'abantu 7. Kati mu kaseera ako nga statement gy'owaayo yekola ki? Yekweyimirira. Wenda twatuuka ne mpayo statement yange bannange be bankwata nabo abalala abana nabo ne bawaayo statement si zaabwe ne batuzzaayo. Okitegeera. Amala okutuzzaayo omusajja nze yampita n'aŋŋamba olina omusango ku poliisi ya Naifu. Era essaawa yonna tukutwala okugenda okusaavinga guli omuki? Omusango. Nentegeera kozi nali nfunye obutakkanya ne Maclean. Nentegeera nti omusango oguli e Naifu gwani gwa Maclean. Ngamba it's okay. Nabi ndi awo ne bannona yali Febunga mika. Yali Febunga 11. Ne bantwala e Naifu. Bwe bantuuse e Naifu ne tusanga ng'ekkomera ly'abakyala e Naifu lyajja ne bantwala Aribasha. We natuuka Aribasha ne malayo essaawa zaali 12 naye nga complaininga nga nganye n'okuyingira mu kiwoolo kiri. Kyali kikyafu nnyo nga kiwunya. Engamba nze we naayingira wano onyinza n'okufa. Migration neekuba essimu negamba nedda oyo mumukuumira awantu awalinga detention. Ne bannyamba ne banzijawo ku Aribasha ne bantwala ku mukomera lye bayita Arafa Bad Dubai. Bwe ntuuka Arafa Bad Dubai enkeera yaako ne bantwala okulaba prostituta Naifu. We natuuka ne bansomera omusango ennaku z'omwezi bwe gwali mu December ennaku z'omwezi nga 8 olina omukyala gwe bayita Nakalema Juliet Makilini gwe wakuba kituufu omumanyi? Ne mbagamba mumanyi abadde mukwano gwange era nali mpangala naye wange. Naye twafuna obutakkaanya ng'abantu accidentally ne yeekoona n'akosebwa. Twawulira nti dakituufu wamukubanga alidde ekifi ky'enkoko byali bituufu. Kati ebyo by'omuwulira nti namukuba nti no abidde ekifi ky'enkoko noze tiwali owangaddeko nange nze nsobola okulwanira emmere kyali bwekiti. Neewuunya era tuwa mu butuufu bwabwo. Bino poliisi byekuba obuzimbe Dubai. Poliisi yajja neekuba akazimbe kaffe. Yali December nga 4 ku makyasa wa 8 poliisi neetuyitamu. Kati poliisi wemala okutuyitamu abalina ID n'oyo Maclean mwennyini nze yamuteekerawo akabega kubanga nze yakola visa ye.
era nenzigenda nenyimirira nengamba police nti ono visa ye twamaze n'okukola change status anytime agenda kubafuna ID Makiwini ne bamuleka tumaze okuva mu eyembeera ne twambuka ne tuddayo ewaffe tusula kati nalina emmere yange KFC nengamba omuwala omu ku bawala bange benali mpangala nabo nengamba ebyokulya byange binkuumireko kubanga nali manya abantu bange bempangala nabo nti oli asanga wali ekyokulya nakola ki ng'ogyeko Makiwini kubanga ye Makiwini ekikyo tekiriibwa ku muntu wenava mu swala nenda okudda nsanga Makiwini munnanga atudde ku mmere yange alya nga wali bamuleze ate nga ye tebiikikako weebale nnyo nga n'okuva lwe yajjaawo nze Asiya sikwatangako ku kintu kye ne mugamba ekintu ky'okoze si kirungi naye era apangisa katanda kika wansi ka waggulu yali apangisa katanda ka waggulu naye akasembayo ddala kebayita Burj Khalifa weebale nkuwulira kwe kumugamba ne mugamba munnange ekintu ky'okoze si kirungi naye nze saagala nkoko wabula njagala kulyamu chips kati gas kano nayifumbira ku gas kano akalinga stove nensijamu ekifi ky'enkoko mu chips nenkituuza kwako ka gas wenti nentuula wansi ntandika okulya n'ekyayi n'akabinika kange kenali nfumbiddemu kyayi Makiwini n'atoola ekifi kyentadde wali n'akinkuba okwata otya ekyokulya kyengenda okulya n'okiteeka wano fa kyokukiteeka ku ssuwaani ne mugamba awantu wabadde wayonjo naye tewandinkubye emmere najja ekirala mu kipapula kya KFC era n'akinkuba ndaba nga kisusse ndi mu maaso g'abapangisa bange okitegeera amalaku emirembe tamanyi wawe empisa okubanga nnyimirizaawo ennyumba e Dubai nesituka ne mugamba Makiwini nze simanyiirwa ewaffe okukuba omuntu emmere kivve munnange Makiwini gw'olaba oyo mbirizi bbiri naye n'asituka n'akatebe akatini ka Red mba ayagala kulwana nange awo munnange we najja obusungu nengamba nedda ono omwana alinga gwe bansindikidde busindisi munnange kamukube ekiba kibe nesituka nengamba nedda kati ne babeerawo abayimirirawo okututaasa omwaliro amawandazi n'abapangisa abalala nga womanyi bed space obulamu bwe Dubai obutegeera ne bankwata Makiwini n'asigala nga insistinga bwampeereza ebigambo ebisongovu kati kana akabinika kennyini kenali nfumbiddemu kyayi kenakwata ku lw'obusungu obungi nenkakuba Makiwini ne kamukuba ku liiso so tekyali nga bwe bakigamba mbu yali enkoko yo mbamukubira nkoko era ne bw'owulira ezo statements ze kuba kwagala relevance mu media nga womumanyi okitegeera naye ekintu ekyamukubya akimanyi bulungi nnyo era we mmala okukuba Makiwini ne mulaba ku live ng'eriiso lizimbye ennyumba yali yange yali akyanyonyola n'engenda n'enzijjako wifi n'abaawo live agikolera wuwo yes yalinnya waggulu ku katanda ke nenga ali wuwo nengenda n'enzijja katanda akasembayo nengenda n'enzijjako wifi mu disconnecting mu bufunze nenjagala twogere ng'abantu abawamu nemutumira abantu era ekiro kyennyini nenkubira omu kuba yali ayita mukama we yamusasulira akatanda nemugamba soko jjo mwami we yajja nemunnyonnyola nemugamba tufunye obutakkaanya accidentally I hit Makiwini naye I'm sorry for that ne Makiwini manyine nemwetondera era naye n'amanya ensobi ye mu kaseera ako naye n'aneetondera nendowooza nti ebintu bikoze eki biwedde naye nga wamanyi nti rozeti nina abantu abanwanyisa bangi ne beerabira nti balwana na mukisa ne bamumpikamu omuliro thank you so much addemu akikoleza weebale nnyo ne batandika n'okumusindikira ssente kyongereyo gwe weka agenda guno gwe mukisa gwe tulina omukazi ono kumuvunamya thank you so much munnange Makiwini batonamaliriza ng'agenze ataddeyo omusango konnayeefu naye ebimu ku bintu byeneebaza ku poliisi y'e Dubai teringa poliisi yawano e Dubai teri nguzi era we twatuukayo ne bamukubira essimu omulundi gwange ogwasooka okulaba prostituta kubanze n'akkiriza omusango okitegeera ne bamukubira nga takwata okitegeera kutandika okunoonya nenkubira nenfuna enamba ya muganda wange Balista Timo Ashiri Tours and Travel n'abalala awo ne bagezaako okucommunicatinga naye ne baddamu ne bantwala ku nayifu ne bagamba wanaaba tazze kujjayo musango tugenda munoonya ffennyini tukole ki tumuleete Allah n'asaasira n'ayitirayo ku nayifu n'ajjayo omusango era bali Makiwini yagujjayo teriyo muntu mulala yenna asobola kukujjako musango e Dubai okujjako ng'eyakuwaabira yakujjeeye era teri muntu asobola kukulekula kitamusindikiriza okugujjayo
Anti kati Dubai togimanyi singa teyagujjayo polisi yandi munoonyeza ne musiba kuba ntino wali oyagala tumalira budde omuntu gwe wawaabira tumufunye tukoze ogwaffe lwaki goba tojja bwekibikyali so bwe yajja nansijjako omusango saali nayo nali ndi awo ne bansoma ne bangamba Asia oli amanga the risky people today when nali nfulumye nga n'ebintu byange babijjeeyo essimu neva ku immigration ntoyo tukyamwetaaga for what again for the case eriwa eyo gye bankwatirako mu office eyasooka kati ya visa kati wentuka ku immigration kwa kubabuuza ne mbagamba am I going back home or what ne bangamba yes ne mbagamba the reason why ne bangamba the reason why we are going to cancel your visa next time when you are coming back to Dubai work with the company that gives you visa the reason why you are going back home so bashizula webati wali okola ne Alhiba atenga si ye yampa visa atenga si ya kuwa visa exactly so gona gubera musango gubera musango kati ubufunze abasinga bewana nga bani nti oli bakudipotinga mubufunze washalo mukisa ogude Dubai bagwemu esubi eno visa yange ne botunulira wano eri cancelled okitegeera baji cancellinga nafuluma Dubai baji cancellinga nakuzo mwezi 19 nga 2025 last date bali bampadde ennaku meka bali bampa omwezi mulamba okitegeera nti cancellation yange egwako ogwokusatu nga meka abiri ogwokusatu biri abiri mutano tukyali mu gwokusatu ekitegeeza ndi ku cancellation nti visa yange baji cancellinga ekitegeeza you can still apply for a visa I go back to Dubai exactly kati bono nabogera bakwata bogera ebigambo ebingi tibaku reporting akyo toddayo kati nze nina ebintu byenjize ebbanga lyemaze mu media sirekana nababuyabuya kubanga rozeti omuntu eyakusinza baluila itogera bakola otya kati ate wali wabo bano bakati yuji kati wali wabo bo batunulira butunulira bazi oba kukula simanyi bakuze oba okitegeera batugamba kati bana bosizinga fire actually wemalu okutuuka nendaba abantu yabwokedde mu media ono ayogedde kino ono ayogedde kino Big Joe owange smart criminal benali mpita baganda bange wana visa company zao bala bali basanyufu nnyo era nga boogera bingi bakibobagwa kati ababaka bwengenda okubaabwe buno wammanga Rose omukisa gw'omuntu atambula nago badde nakamala emyezi 7 e Dubai naye olowooza lwaki mbadde nnyo sababu simply because mbadde nkulakulanira ku speed ya waggulu neshinga ne wasanga webali nnyo nembasuza nako ewange mu butanda abamu nobaliisa abamu nembaliisa nako okitegeera nensasula biru zinga abasinga balowooza nti wano abasinga balowooza nti nyumba oyajjira yende bagamba nti oli wa kisirani balowooza nti obulamu obugenda okukoma kati ekyo wemala okukijjukira nti waleka nayingira Dubai wakayingira bbanga tono zalina ku 8 ennyumba nekwata omuliro engoye zonna nezijja naye ate Katonda nambeezaawo watya bino nga nzize ewaka nga ndi mulamu bulungi sirina wannuma lwaki mba ne stress kubanga Rosette teyali atalina bizibu mu bulamu teri muntu atalina bizibu mu bulamu bw'ensi naye ebizibu bikusanze weetegese otya kati nze nayiga okuyita mu kyebayita ebizibu wabula deportation nga boogera nti bandipotinga eyali enkubye ekigo wansi yali deportation ye Saudi okitegeera kati bano abantu balowooza nti eri trauma gye nayitamu tebamanyi nti kali akaseera nakayitamu kanjigiriza bingi kadi wano si kipya tekikola n'amawulire abesaamu amaanyi awe Dubai ne bagamba nedda omanyi munnange nze Dubai eno giraba njibadde mukebbanga lyenjikola ki yenjibadde mwera ndikola ki ogitegeera naye eri abantu abayitika mu kiti ekyo ne bagamba era waliwo abagiragira mukaawo ne bali mukaawo ne bakola bu video tugenda kukwata bishitwa tugende era abantu nambe singa balowooza nti abantu abo bakutikisize ne bakusibisiza kati Dubai wetyo sibweri olaba ono omukyala eyalina ennugu ku Alhiba n'ayitira mu bbaawe agenda alope Alhiba yali amanyi wanaaleeta ba CID ku company
bagenda kukwata abakozi ba Alhiba ye bawadde yewaka munange ne bawo lwatusaba CID ku office naye bamutekako empingo bamugamba ne mukazi wo tumwetaage yakutumye okola akaviyo ne batugamba n'omuwala gwe mukwano gwammwe gwe majja okulwanirako naye tumwagala eye Dubai era munanga abo abaddu bali bana kati baneno abagamba mbu bali bwe batinga bakozi bati bwe watiro tugenda kulopa tugenda kusiba ntulako ebintu ebimuda kifu bagenda kusiba ne bayitekamu bwe watiro tibakusibe sibe bakusibya tebasobola era tebalisobola Dubai si Uganda Dubai nsi ndalamu kubanga nobasiga bagamba abantu abo munange no kati bandibadde bandipotinga mu biseera biri eri okitegeera kubanga lutati nefulu figa naye akirimu mu bakudipotingisa sente tekamu nyingi nyo bere okumuwa ne Uganda tekyali kituufu Louis Light naye tekamu sente zo okomeye okubanga naye Laila agenda kuza nene sawa zino puli ala kolokoto mbu ate ye Louis Light wane Uganda agenda kusibisiza abo watu yagala kati ate ye Louis Light mpulira mbaga kawa yali antaddeko akakadde nkanywamu amafuta akakadde nkanywamu amafuta kubanga simanyi kubanga kati nze buno obudde mvuga Arifad new model enywa fulu tanka ya mitwalo 7 kati kakadde ka Light mbasigaziza meka asatu hadeko kunonya kati akunonyeza ki mu namugamba simanyi namugamba ekintu kimu nempayo ne namba yange asindike sente ezo ku namba yange y'essimu mvuge munonye afa location webale nyo gowetuke yaziteko teyaziteka atazina acha bana balina omuzannyo alufiga yeye yakufuna yagamba wotukana ne Dubai akusibirawo wane Uganda actually teka